bitambula ku internet okwo twagudde ku sala ya pastor Bujingo. Pastor ni Bujingo esala netabula abantu ne bulijja abasumba basaba esala sala kyeyo esala ya kamulali egende etya soko gisabe mwa omusajja yagisabye sife ebigambo byayogedde tewabiwulidde mbadde ndudobera ku internet okwo naye ebanga ng'ebadde nkambwe kitegeeza ine ensonga lwaki yagisabye naye weba nkambwe agonzegonzeemu ebeere ennyangu ekalwa abamunyiziza webanga nkambwe ngenda kuddayo mbyetegereze bulungi ne bwe ngisangira we nagisanga ng'olaba nga nendaba nga mbi nnyo muwulirizeemuko bannaye biko twagala yogere ku kintu ky'amanyi bwebanga weeri kubanga nze saagirabye emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe bayigganye mukama bayigganye abali mu Uganda n'abali ebweru bayigganye kabaka w'abakabaka entiisa yetandika okubakutula entiisa y'omukama etandika okubakutula entiisa y'omukama etandika okubakutula Zaburi ya 3:5 n'eya 19 tata zibegundeko namba zibegundeko namba mukama zibegundeko namba yolesa obusungu bwo tosirika mukama yolesa obusungu bwo bano sibakulokoka bano balabe bo omusumba omwamagezi ki kugamba bintu mbirabye esala njirabye kugamba nkambwe naye nja kusaba omusumba Bujingo ndowooza akakanyeemuko kali ku busungu kubanga abantu nga olaba abaana ewaka mwana ayinza okubazanyazanyaawo n'amenya ekikopo oba essuwaani n'onyigamu ng'omuzadde n'obaako by'omwana okola naye omala n'omukola ki ate be bantu abamu betulina okusumba kubalaga Kristo kugamba obusungu bukakane musumba agonzegonzemu naye nzikiriza Katonda tiagenda kusabayo esaala endala nga ng'onvuko okusinga eri kubanga eri erabika ekalubiriza abagiwulira matugaganye naye nange kennyini tujja kulaba engeri gye tujja okukikolamu naye ngamba bugambi nti agonzemuko ekakanisa ey'okusogonyola sala sinungi era mu Bayibuli waliwo abaasabanga esaala bwe zityo kyesaagala kuyingiramu naye ndowooza musumba alina ensonga lwaki yasobodde kukambuwala bw'atyo mu mbeera efaanaganako ng'etyo nga gwe omulokole Katonda addamu esaala okuba oluvannyuma lw'oyo agisabye oba asooka tunula mu kintu kyasabye alabo bakisoboka agitunulamu naye era Bayibuli egamba nti tokomanga ku muntu afukiddwako amafuta namwe abatakulatakula omusumba okumugyamu esaala bwetyo ndowooza si kirungi temukola ebyo ebintu naye nga saagala nnyo kuyingira nnyo saala eyo kubanga erimu statements eziwera saagala nnyo ziyingiramu nnyo naye nkakasa bulungi olunaku lumu omusumba agenda sabayo esaala nga si nkambwe bwentyo nkizeemu olwokubanga ndi musumba omanyi otya omuntu yafukibwako amafuta era omumanya kati era omuntu afukiddwako amafuta omulaba nti aliko akabonero ka Katonda si kirungi kumulumba direct ayinza okusogonyerera obwerere wange tewali kifaananyi kyatusiiga kubanga buli muntu atambula lugendo lwe ate munaye tosobola kumanya biri diipu mu muntu ayinza okuba alina ensonga ze okusinziira ku ye ng'omuntu ze saalyagadde okuyingiramu ennyo ate n'ekyokubiri kyemanyi one time musobola okufunayo chance ne mumugwako eyo mu free time nayongera okubannyonnyola bulungi gwenga omusumba omuntu wakunyiiza ennyo weerulanako otya nsooka kumusonyiwa era ng'omuntu omuntu anyiiza nnyo naye si mulungi olina okumubuulira n'omugamba nsaagala kunnyiiza nnyo kuba lwaki aba akunyiiza nnyo bw'atyo naye era kirungi nnyo omuntu n'omusonyiwa kubanga Bayibuli eyogera kusonyiwa
so tusubire sala igenda kwanukulwa mukama agenda jiddamu yabugingo muna engeri Katonda gyotasobola kumupimira kubanga oli mukulu ye Katonda olwazi olwedda nedda sisobola kumwogerera nnyo ku nsonga ezo naye nsuubira ajja kubaawo ekibaawo engeri gy'oli omuyimbi ajja kubaawo ate ekibaawo nga naye alina akayimba kakasongo yeeyi tusubire kyanakuwa kolabo omukakanya obusungu akayimba ako kalungi nnyo akaliwa ate yaddamu n'akayimba akakasongo agende maaso n'okutuyiyiza obuyimba obunyuma buti kagambo kikugamba abalabi bo akasembayo akagambo keŋŋamba kali kamu nti oluyimba lwange olwa kampase luli out jangu ku YouTube olulabe Juma Mulokole nkyabawa music omulala musigale nga mungoberera kyavaamu amasavu endongo eyogere endongo eseke kulikayo wa lutalo wa muganda olutalo lutalo yakoze ekintu kwegamba kizaamu amaanyi kukakana nga abantu bazze nga tujjuza Serena masavu merere mwe bali muwagira sente zabadde twayodde sente mwe bali kuwagira David Lutalo nange Juma Mulokole mwe bali kunjagala mukama bawo mukisa Juma Mulokole yes ogambo kya Sebo ndi okay kusanyisa okulabako amina abejinja abagamba batya Sebo jinja balungi nembalala mbadde nakavaayo bonna balungi endongo ekutwala kya 224 endongo etwalaganya nagenda nenkuba oluyimba ng'asaaga luno lwamboneredde ne lufuuka kabona mawanga kati nyimba wano nyimba wali naye era kati nse tolinze endongo endaledde mweseke abalokole b'ennaku zino ne mumabbaala bayimba walandise kufuna bookings y'amabbaala sinaba kufuna bamabaala mbadde nfuna mikolo newalala watali bbala naye nebiba mubaala mubaleke bayimbe si kirungi kumalako bantu mirembe kasa tebanywa mwenge mubaleke bayimbe buli wamu kati wankatamu luyimba kiri wankata kati olupya baluyita kampase njagala kuwasa nzikiriza okuwasa ngenda kuwasa njagala kuwasa nzikiriza okuwasa ngenda kuwasa konaga wali wafuna nakuddukako owamboneredde muwala yandisappointinga yamenya omutima nempulira muno mwonna nga mubalagala muno mpaka mu byenda wali omusajja bamuyita Mutoolo era twasinkana nangamba obadde ekyo mayiye wa lulimi olwerudi nemugamba naye bamenya omutima okibula yakugamba atya ti obadde ki nemugamba bamenya omutima guli kumbalagala naye namala neŋŋuma wayimbye laavu buyimbi oba oli mu mukwano simanyizo kye nayimbye naye nayimbye nga ngamba nkampase simanyi kye nayimbye naye nze nayimbye buyimbi nayimbye luyimba luva ku ntobo ya mutima gwange nga omanyi omuntu sayagadde kola kute kugwa bantu mbagweko bugwi nkyeba nange omukazi wuno nti Juma Mulokole muyaye nayagadde mbateeketeeke ku ekyo kyeŋŋendamu banange mbadde nkalidde kampase bwe kaba katogo kayidde omwana mulesowa kambabuuke babadde banfudde tebali ku mukwano bali ku nsimbi tebatya mukama bali ku mmindi batambula misana na ttumbi yes kampase Juma Mulokole audio Go Records studio yange yenyini Brand Beats na masteringa then video St Jude Nyanja owa Rosa Uganda yagikoze ku YouTube kweri masavu merere ginonyeko Juma Mulokole endongo leke yogere kigambibwa nti omuwala yalabikiddeko mu video yo nga vixen y'omuzungu ate wamaze n'omukwana oyo ye mukyala gwe ngenda okuwasa kubanza sikola na video na muntu ng'oyo nga sigenda kumuwasa wakati lwaki mba nkola n'omuzungu gwe siiwase okitegera kyekugamba naye ate wadde nze ngenda wasa muzungu ali eyo yenna kubanga oluyimba luyamba lulwanyisa n'ebisiyaga omusajja alina okuwasa omukyala n'omukyala afumbire ki omwami naye gwe n'oba tofunye muzungu n'ofuna omunyankole wasa omusoga wasa ofuna gwe wasa buwasa
gwe oba gwanga kinze nze nafunye muzungu tuwase wamusanze ku video shoot gwe yamulese namusanga mu church zikolagana n'abantu sobola wasa mukazi nga atali ku side ya Katonda so yomukundigazo ndiga ya Yesu yange omuntu osobola beera nandiga yomukwabo bosumba nedda asumbibwa musajja mulala bamuta Daniel Pastor Daniel ya musumba California nga nkwata ki nga nkwata Bible nensoma abakazi walina bangi tosobola beera Juma mulokola ate nobeera muntu w'abakazi Mukama akonyigira gwe nze ndi mulokole waddala muve ku bintu by'ekiyaayi nze siri wa Lakizale Luzungu how are you fine how's life good are you born again yes I want to marry you na questioninga munkaawo soko mugambe mu Luzungu kibyo gweno mukolera abasajja balaba ebibalimi omukolera mugambe mu Luzungu because yawe ya Luzungu ndekojja kundetira okwocha yes yogera nizo okwogera Oluzungu olutakwatagana wano wamukwana otya soko mugambe gwe musajja wanje lwaki mwagala kumanya gundi yange I'm going to marry you, I love you, I do what? What am I doing? Nenga mu byonna omuzungu namufunye nzamulina naye simala amumanya ngoba tonna bakufunda muzungu nenga gwolina yenna tribe yonna gwetwala butwazi mukanisa temuli baana banyirira bo kanisa gyosumba batugavu mu kanisa andi era kanisa tosobola kuwasa bonna kati bayinza okubeera munengera balina abagenda obawasa kati mbasobola ate kujja kubali nze sebo ntwale omusumba inobeera n'empisa ng'oyagaliza oba onoonya mpapula ezza ogenda ebweru mpapula eziba zenja genda nesi ze noonya nze nkuga ngenda kuwasa noonya bufumbo njagala kuggumira mbeera omusajja aggumidde mu nsi